ekyo mwami ochola omusajja gomwandetera luli namugoba nero mundetedde omusajja sima bamuyita nuwamanya za wanzunga akonkona ati mugama kubaze nabaga ku ofisi yange obo yingidde lukonkona bogula boti ngoga people power kye kigambo kyosoko okwogera botakyogera nkuzaayo hari musajja bamusomedde mu nemugamba nti wasegirinya mu ofisi ngoyingira oyogera people power ngezo kulanga businja akonkona people power ngomugawa wa power kakati Mr. Update anzize wano bansindise mbenga kuma ne mubuuza onkumo otya budde kiro budde misano nkuma koji nedda kakati Mr. Update wetaaga security mututeka gude n'amadala gamutagalinye mututeka gude mayisi bagali adala basajja abo mututeka gude amadala aga KCC ebo gamubuuza nti gabaleta sobola kugaye mukiriza wano wansi bwenti ngezo sikayo live nkwate mu fence ko ngabuzenje genda nga mutwala kaguddeyo ochola nesibiride wetaaga security yo security je nyina be bantu nyabasajja bannesibiride wetaaga security chairman to kyali oli owedda kati oli wanjawulo wetaaga security ochola nkugambye tozo yojja kunatera buzibu mbere n'emboko wali mu nsonda nza basajja mbatwale n'emboko ojja kunetera obuzibu ngenda mu kyale kaddugala nteme yenzo walwe emboko ze bayita enzo mbe n'enzo yange wali ku KCCA ntandika okubeera n'enzo yange wali ku KCCA nolwekyo bwana ochola seetaaga basajja busaagala seetaaga security yonesibiride Mr. Update I've been sent by Mr. Chola wetaaga security mbu batugambye ne mbabuuza abagamba yani nze saagala Naluli na kibagamba bwe bali bankwasa office saagala mugiwa abalala nze saagala n'abasajja bannesibiride so seetaaga security kyendi kimmala nze bantu be bankuuma nolwekyo ochola obako obumanyi nti obufunye konoza mu basajjabo tonnenyanga nga nsiseeyo enzo yange nempisako basajjawo wembuya because bagenda okubanga be banumbye mu title yange eyo office yampebwa bantu security si eyampa office ne mujja muzunga mbakoye basajja mwe mbakoye bwana ochola abantu bangi nya betaaga security mugibawe abetaaga security temugibawa ate mugiwa batagyetaaga kyekisinga okunewunyisa ku basajja abo olwa abantu bangi betaaga security tebagibawa muganda waffe omugenzi abiriga yali yetaaga security tebagimuwa bagiwa Mr. Update atata jagala abantu bangi nya bagyetaaga temugibawa ate mugiwa Mr. Update atajagala mutwale eri basajja bamweze security enkuma be bantu si police setaaga emuganda nge sabwe Andrew ensanyiso kula bawe bali kubako bana sharing live video eno basajja bochola mbatutte kaguddeyo lwaleero bulijjo be baninda ne banyweza mu nsonda bati kugambye mbatutte kewoze ya ochola za bamuwadde amawulire wadda ninde nanga agambe kale ate nanga fala ayizo okujja nagamba abasirikale baffe segirinya adda beetaaga bamukuume naye ne tuba mu makati yate nanga omanyiye tasembera mu kintu kati ayinza bikyuse nanga nagante abasirikale baffe babadde segirinya adda yeetaaga security naye abasirikale baffe ne tutaba mu omanye nanga oyo ebintu abyogera vice versa era bwedda ndi ku TV nti ninze nanga bamba musajja mugoye emisinde amadala ga KCC engana tagalinye kozi gwe wewunye okuva okulinya line dano obuukana n'olinya eri awansi baba nedda Mr. Update mbadde nsaaga musajja dusa mbadde nsaaga nabagamba office yampebwa bantu office ya public health mwe mugiyinako obuyinza mu abali wano teri security organiyo nabapiso badiso bagaso bapuso baluso bapaso seetaaga muntu n'omu nze bantu we bankuuma naye enkyanja kuba ndi awo ng'agamba nze piso wa Kampala nze duso wa Kampala nze gaso wa Kampala omanyi buli kigambo kyoyogera mu Uganda kyafuuka kitongole kya byakwerinda MP wa Malubaga South nsanyisa okulaba we bali kubaako we bali kubeera ng'ogoberera ensonga bapaso puso duso guso paso luso diso gaso omanyi buli kigambo kyoyogera mbage kyafuuka kitongole kya byakwerinda sibeetaaga ku office ya public health mubeere ku ndala era bwatyo ne speaker bali bagala muwa security naye n'agigaana because oba otandise okutambula n'embega mu mpale wodda wonna yeefuula kuuma wadde bali ng'akuba tuli wano kati eno village to village mobilization bakuwa omusirikale n'omwetuumako bwoti n'omukkiriza bwetto ng'oluguddemu
ne bwogera mu village to village mobilization yakuba alo afande yawe yaiya ni kamocha olozobocha ina se olozobocha ina privacy oba luguddemu. That's why to ina beriranya abantu banji betaaga okuumibwa ne mu muganyo bawo security. Ekyokubiri mugabe ebijanjalo ebiri mu kawukumi era omusajja oyo mugambye abadde okunkuuma bakuwalonda ebijanjalo batoyina kyakkola. Musajja oyo gombadde mumpeereza nkuume mumuwalonda ebijanjalo mu abantu ebijanjalo muli kawukumi ate ng'emirimu abasirikale bemwandibadde gimuwa mu basindika wa Mr. Update nti akoleki bamukuume. Oyo musajja mumukwate mumuwalonda ebijanjalo obudde bwe yandimaze ng'akuuma Mr. Update baleme kuwa abantu bijanjalo biri mu kawukumi era mugambye genda olonda ebijanjalo ssebo londa ebijanjalo ne mu abantu ebijanjalo biri mu kawukumi abantu abandironze ebijanjalo ate mu bagambo bagende bakole security ewantu ewamu ate mu bantu abatabeetaaga. Nolwekyo mututte kaguddeyo naye nga mumanyise girinyamba ne solution mugambye genda olonda ebijanjalo gera bakuwe kutiya bbiri buli lunaku olonda ebijanjalo naye abasajja banneesibiridde banfuukidde ekyambika. Nolwekyo Mr. Update live nga ndi wano ku the updates online page enkya mugenda kulaba ku buyinza Mr. Update bwe mwamukwasa nga ntandika obuteeka mu nkola enkya. Sisanga omusirikale yenna emulungo mbalabulidde wano sisanga omuchairman agambye tayagala musirikale yenna mulungo njagalayo bantu bokka era mbakubidde amasimu chairman we mulungo kubidde olina okubawo mwenanga bwe mbakubidde mwenne nkyambeetaaga bayisawa nnya ngenda kuba ntuuse ntandika okubeera nga mbabuulira guidelines mulina okutambuliramu mutandika okukola nga tewali abakuba ku mukono. So enkya chairman agenda bazza mu kifo kyammwe mutandika okukola ekifo ekyo babadde bagobyewo abantu baffe abanonyezaawo amata abantu nga batandise n'okukaba amaziga bagenda kukola batya ate bakoze ensobi bwadde bagoba abantu beerimbise mu department yange beerimbise mu department yange mbu water levels zalinnye mbu amazzi gagenda twala abantu abasajja nga Uganda nga mwali mulumiriddwa ddi mwe bannayuganda mbu amazzi gayinza twala abantu mbu baveewaawo Lake Victoria water levels zalinnye nga byonna babyerimbikamu kwagala kulemesa abantu baffe kukola. Nolwekyo yembeera ebaddewo oba egenda okubeerawo olunaku olw'enkya naye nga leero omusajja gwe badde bampadde mbu ankuume nuwamanya agudde ku ngo eriko omwana talidda n'akagoba aba luli bampa kamugisha ne mutwala nga kaguddeyo kati leero bampadde nuwamanya yazze mbu Mr. Update azaawo nno atuusa sebansalyutingira bw'ati akangabala bw'ati nze siri musirikale omusalyutingirako ki akangabala ati mututte kaguddeyo temuggwa bulijjo kunjoola nange leero mbafunye Mr. Update oyinza okufuna ekizibu kati shogamwe mu predictinga ebizibu ne mbimanya mbu bapredictinze mbu nyinza okufuna ekizibu mu predictinga ebizibu ne mmanya nti ono agenda kufuna ekizibu shogamwe musobola okulowooza ne mumanya. Nolwekyo saagala mutwale basajja bammwe sibeetaaga nze Katonda yankuuma n'abantu bange eyo nvuddeyo Mr. Update ngenze kuzaake update sharing live video eno mbawe amawulire agafa ku Honorable Zaake Francis Butebi. Mr. Update mbadde muludde okumpuliza naye nnyingiddewo ne hot update eziri wa Honorable Zaake Francis Butebi ze njagala okubawa tulinamu update ku Zaake ez'essanyu Zaake wetwogerera abasajja baali baagala kumumiza mu kamusu baali baagala Zaake aleme kuddamu kulaba. Zaake wetwogerera atandise okuddamu okulaba nabawa emyezi ebiri badokita nabo era gye baatuwa just kati kubula weeks nga bbiri emyezi ebiri gikongoke wali naye amawulire ge tufuna ku Honorable Zaake Francis Butebi atandise okuddamu okulaba. Banaye ekyo kya ssanyu nnyo because abasajja bano ebigendererwa byabwe baali baagala Zaake aziba amaaso ne tulwana ne tukola kye tulina okukola namwe aba social media ne mukola kye mulina okukola ne President wa Honorable Kyagulanyi n'akola kyalina okukola. Mbawa amawulire amalungi eri Honorable Zaake Francis Butebi nti atandise okubeera obulungi tuddamu tuyiribye butaaka sajja ate Zaake awonedde we tumwetaagira nga tuli mu kuwakanya scientific elections. Nolwekyo Zaake awonedde wantu ewalungi
luno Zaake owonedde mu mbeera ennungi kwano Zaake kati kuba jukira tubadde bato erimu Seggirinya bato erimu Zaake bato erimu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kugambye oba oluguddemu sharing live video eno share the video mwanyina zere magisa asanyisa okulaba share the video buli omu sharing video eno mawulire gassanyu Zaake atandise okubeera obulungi ate waawonedde ate nga wetumwetaagira Katonda wa buyinza bono Zaake wetukwetaagira because kana akalulu akali scientific tetugenda kukakkiriza olaba mwami Museveni akubba nkiddamu olaba mwami Museveni akubba alabye kulaala egyokubye nti Masaka kikutte embaale kikutte erukungiri kikutte naye ate akalungu kanonyereza ku social media mwe mwali mulabye yakaluko bwa president omuntu nga kanonyereza ku WhatsApp akaluko bwa president bakanonyereza ku WhatsApp social media tugikozesanga mobilization tool not campaigning tool nkiddamu social media it's a mobilization tool not a campaigning tool omuntu yetaaga alabe ku muntu amulabeko amunnyonnyole biki byagenda okumukolera kati mu timu y'omupiira mubadde mu bulamu Zaake kati Zaake awonye Seggirinya wendi ndi kalege Zaake naye alumba ennamba ye wali gyasamba Kyagulanyi alumba ennamba ye wali gyasanga timu ejjudde bulungi nnyo tugenda kulwanyisa scientific elections scientific campaigns twetaaga akalukalike nnyini akabadde kategekebwa ebbanga lyonna okumanya mwami Museveni yatidde Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu baganda mayikanchi bategeeze okumanya mwami Museveni yatidde Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu baganda mayikanchi bategeeze tosobola kugamba akalulu tukanonye in a scientific way ate n'ogamba okulonda ko kusigale mu nnomo simple logic mwami Museveni wakola logiki olya mmere kitugimma abaana n'ogamba nti ate okulonda ko kusigaleyo in ennomo we ate n'ogamba nti akalulu tukanonye scientifically kyobala tamala emirundi ng'akoona wano tamala emirundi ng'akoona wano tamale kuba tosobola kugamba nti nti okkanoonya mukanoonyeze ku WhatsApp ne Facebook kakati ate mukakuba mugende musimbe layini kugamba corona takwatanga mulunda corona akwata muli kulaale atenga bana abasajja mwami Museveni kino yakikola bino ebya COVID-19 abyekukumyemu bwekukumi COVID-19 agenza okujja asanze Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bamugana okuyimba asanze Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bamugana presidential consultation nga COVID-19 tanajja banange mu makinga ebigambo bya Mr. Update live eno mugishe yalinga embega iridde twetaaga abasajja bano tubalabise COVID-19 yagenza okujja nga Honorable Kyagulanyi bamugana okuyimba COVID-19 yagenza okujja nga presidential consultation eza Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bazimiriza ne bagamba bwaba ategese presidential consultation ayino teekawo zi fire extinguisher ayino okuteekawo zi oxygen cylinder buli muntu ayino mutegekerawo toilet mwana agenda yekka kwegamba nga embeera abasajja bano bagizibuwaza dda so kino ekya COVID-19 mwami Museveni akyekukumyemu bwekukumi kino nkibaddiramu akyekukumyemu bwekukumi kyovola Mr. Update nabagambye siyinza kuzikiza kugenda mu field Sauda Madada webale kugenda mu field door to door village to village mobilization era enkya oluve mulungo bwenti numbirawo village to village mobilization because mulungo abantu beyo by 2 hours within 2 hours nja kuba maliriza okubaza mu bifo byawe bakolera then numbe village to village mobilization njagala presidential rallies wezinatandikira nzenge ebyalo ebyo byonna nakola ki nabiyita mudda tewali kuzikiza mbega iridde ono musajja ye yatidde omusajja yatidde Kyagulanyi kino nkibagamba yatidde bino byonna binagezaako kukwata ebisubi ayagala kudiikira yalinga state of emergency cabinet emugamba bw'ogidiikira yalinga Uganda ebegenze mu failed state already tuli mu failed state ayagala kudiikira yalinga state of emergency mbu bateekewo Kadaga agirenga yakolanga president ate ne Kadaga bamutya
wana Kadaga bw'omukwasa mujjukira naye muyonte entebe yajagala dda Kadaga naye asobola okuliyetingawo ka anakeke naga nti wama M7 ayagala agambe Kadaga tugenda kuteekawo ng'ekifaananyi naye nga eno nze nkontrolinga kati Kadaga nakkiriza naye ate Kadaga bamuteekako abamwetoolodde nga wono omusajja gwe badde bampadde Nuwama Nyankuume Kadaga ng'agamba nange state power najagala dda kakati Museveni ali mu kattu bwe kati Constitution emulagira kuwaamu Kadaga in case singa alangira state of emergency akalunde katabaayo Constitution emulagira kuwa Kadaga naye ate ne Kadaga naye jjukira ekintu yakyagala dda kati Kadaga kiba kisalidde mu ntamu wa Kadaga bw'omukwasa mu booti naye ayinza okuzingako kati kyovola nti mwaye M7 ali mu kattu tokalabanga ali mu kattu ate nga ekimutaasa kyokka kiryaki kutegeka kalulu akatali scientific tugende mu kalulu kennyini ekyo kyokka kyekinza omutaasa naye kati akwata bisubi musajja tumunywezeza share the video cabinet eyatulanga mu wiiki omulundi ogumu bagambye cabinet kati etula buli lunaku batuula cabinet buli lunaku batuula musajja bwabuuza nkoleki Museveni naye tamanyi kyazzaako mbagambye cabinet kati etula buli lunaku batuula baba lyawo nga bayita mujje kati nkole ntya nga bamuga muzeeyi naffe byatusobedde dda jukira abaka ba parliament abamu akalulu nabo bakatya mwaye Museveni yennyini akalulu akatya Honorable Kyagulanyi yakuwadde solution yeji step down Mr. Museveni you should step down nkubuulira mazima ekintu kyakisobola just step down ekintu ekite embeera eno togenda gisobola pressure y'abavubuka nzibu gome kye bayita abavubuka nga bakutaddeko pressure abavubuka nga bakutaddeko pressure muganda wange toyinza kwebaka eno pressure y'abavubuka togenda kugisobola mwabi Museveni anoonya nkole ntya bwakwata ebisubi ayagala tegeka akali scientific ate nako tukamuganye tumugamba nedda nga tumugamba bw'okategeka tugenda kukozesa people's uprising constitution y'eggwanga Uganda egyogerako kino mukimanyi abali ku the updates online page president agibwako mu kalulu kokka ne Honorable Kyagulanyi yakibazzeemu bwe nagenda mu somo e Sweden gwe nasoma Young World Leaders Conference eyali Sweden mujijjukira gye nagendamu Young World Leaders Conference eyali Sweden batusomesa ne batugamba president tebamujjako mu kalulu kokka president musobola omujjako nga muyimiridde ne mugamba nti enough is enough we need our country back ne muyimirira mwenna ne mudimandinga eggwanga okudda mu mikono gy'abantu ekyo twakirabako Sudan abantu badimandinga eggwanga ne lidda mu mikono gy'abantu twakirabako South Africa Jacob Zuma teyali wa kusaaga lwa mafasho okujja abantu bamala kuteekawo pressure Jacob Zuma na stepping down nagaba naye nkitadde yali pressure nenga South Africa nayo yali yetegekera kalulu Sudan nayo yali yetegekera kalulu ezo nensize mbagamba ne wane Uganda bisoboka nolwekyo tusobola okuyimirira ne tugamba nti enough is enough ye ayinza okulowooza mbu tujja kulinda kalulu kategeka ne tugahana ne tugamba no constitution eyogera ku people's uprising abantu okuyimirira ne badimandinga eggwanga okudda mu mikono gy'abantu of which ekyo tukisobola bulungi nnyo nolwekyo omusajja atidde akankana kyovalaba ngamba nnyo abantu abaagala obufo bwa kansala bwa MP tetubukulembeza because mwayi Museveni kati wano wetutuuse ayagala kuddira ateekewo embeera tibannaye mwe MP munoonya akaluka mmwe bakansala munoonya akaluka mmwe mukawangule sibalinaako tabbu ye ekizibu akiina ku ntebe ennene kati nze sagirinya nange ekizibu nkiina ku ntebe ennene sirwana kubeera MP sirwana kubeera kansala nwana kufuna president anakyusa eggwanga Uganda kyekizibu kyaffe nga bannayuganda ekizibu kyaffe si kubeera na member wa parliament ekizibu kyaffe si kubeera na kansala ekizibu kyaffe kubeera na president atutegeera kyekizibu kyaffe kati waliwo oluku oluliwo baagala
ba MP batekewo embeera fa akalulu tugenda kagendamu ne bakansala akalulu tugenda kagendamu kati Mwai Museveni afuna omukwesese wagambira timumanyi ekiriwo ekiriwo kiri nti kalungenda kategeka na kali scientific kubanga luone bannafu abakagala ate n'abantu abamu baagala Mwai Museveni atandise okuliyetingawo abantu bayagala okuteeka ku ballot paper atandise okuliyetingawo Lwomushana newunya gye yafubutuse n'agamba mbona ayagala kuvuganya ku ntebe y'abwa president ndoza mulengera Mwai Museveni atandise okuliyetingawo ba candidate era yabitukola yaleta beti kamya mukalu kali akagwa na azaleta abantu babwenje mubajjukira bulungi nnyo ba agula woli bali babe nakati atandise okubeera nga akuliyetingawo abantu abamu mbu bajje ku ballot paper olokuba ategedde nti fa akalulu tugenda tuyinza omugamba no enough is enough kati yakuliyetingewo akalulu akuliyetingewo ne ba candidate ababenga balinga abavuganya ku bwa president naye nga ate bakiwani abantu abo mubalengera mu batwalenga kaguddeyo mu budde buno tetwetaaga muntu agamba nti nze ngenda mu kalulu akali scientific twetaaga omuntu agamba tugenda mu kalulu naye akatali scientific kati nagenzo okulala Omushana gye atagalaawo electoral commission enkiriyalinge ntandiko genda okukola consultation bazigana Kyagulanyi ate go bagenda kukiriyalinga kuki era we bakiriyalingira Omushana we bakiriyalingira Omushana obo kiraba bo balowooza tuli basiru balowooza tuli basiru atandise okuliyetingawo ba candidate naye nkubulya Mwami Museveni tukulabe yakwalula esiride ku ballot twetagako gwe twetagako na Kyagulanyi abantu aba betwetaga ku ballot y'eggwanga Uganda omulala yenna agenda okubeera ku ballot agenda kubanga batezeewo mutege kino nkiddamu ku ballot twetagaga abantu babiri kati badidde badasa okuliyetingawo Lwomushanaawo mbu ngenda Lwomushana onsesezza nnyo tasobola kuwangula bwa chairman ero si wano agala bwa president egwa tujogedde omujoga basajja mwe mujoga sabulo Omushana ngenzo okulanga agamba tya nange njagala kola ki njagala kutandika presidential consultation nangamba Omushana akyogera kati batandise Museveni atandise okuyiya ba presidential candidate namugenda balabanga bavaayo bangi nnyo olinga nenjala emuluma nemwa gyatise nenga agamba njagala kubeera presidential candidate kamba bulire kuliteri omuntu yafuukira mu presidential candidate okuŋŋaanya emikono 10 mu district 10 ekyo kikwetaagisa obukadde 5 nga state siye kufandinze mu ekyo tosobola kubana abajja obuzi muve kubana abantu baffe betumanyinga Honorable Kyagulanyi nga Dr. Kanokiza Besigye because abo already bazimba da foundation ne bolaba abasajja bolaba abasajja nga ba Nobert Mao nga agamba nti ayagala kubeera ku ballot manya nti waliwo amukoledde ekyo because okuŋŋaanya obukuŋŋaanya emikono ojiweze emikono 10 mu district 10 kikwetaagisa obukadde 5 naye abantu abamu abagala obwa president otuuka ne wasula nga tewali ne motoka ye nyini nga yazika noga lwaki omusajja yaziko bwe yazise motoka lwaki obwa president abwagazaaki ngolengera batezeewo mutege nolwekyo mbabulira mazima omusajja kati kyatandise okufumba ayagala kukuliyetingawo ballot alete ba presidential candidate agambe nti bano bagenda kwesimbawo era abo bagenda lemerako nnyo bagambe nti bannange tujja temugeza ne muguliriza omuntu yenna agamba nti tujja okujjako Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ate ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yagambye akalulu akali scientific tagenda kukayingira twetaaga akalulu akabulijjo akabadde kategekebwa nolwekyo we should say no to scientific election tetugenda kujikkiriza twetaaga akalulu akali nomo akaze kategekebwa ebbanga lyonna Mwai Museveni bwoba kino ekya COVID-19 teweekweseemu kyekweke lwaki ate ogamba okulonda kubeere mu nnomo ate noga nti okunoonya akalulu ko kubeere scientific simple logic sharing live video eno yita munno bategeze nti Mr Update live mutegeze nti Mr Update live abantu mbategeze ndi mukubabuusa time ya kubuuka kati nolwekyo temugeza ne mukkiriza akalu akali scientific kino kibabuulira bwe kinaba kyetaagisa nti fena tetwesimbawo ate no yanagamba mbw agenda kwesimbawo naawe tujja kulwana okulabanga tukulabisa
era balu tojja kugibeera kugwana abawala zempaka bwe tuba tugambye akalwa kali scientific tetugenda kukakkiriza fena tuba tuganye paka ngo omusajja ategese akalwa kali nomu naye akalwa kali scientific omusajja abagenda tubba misana akalwa kali scientific ambabulire ekikavaamu ekisookera ddala kitegeeza omusajja yagenda okusalawo percentage gyakuwa toyina kwogenda kusinzira nti Masaka nabaddeyo n'obuwagizi Embale nabaddeyo n'obuwagizi Arua nabaddeyo n'obuwagizi Emalaba nabaddeyo n'obuwagizi Ekotiro nabaddeyo n'obuwagizi toyina era n'abazungu bakubuuza nti kyekiraga nti obuwagizi no wabaddeyo nabwo nga toyina naye akalwa akalaale baba bakubba nawo oba n'amaanya oba wabaawo ne forces zikuyambako ziba nnyingi kubanga oziraga footage nobagaba ne mulabe musajja wagamba nti nafunye obulu bibiri mulabe ekiri wano buli omu ng'alabira ddala nti mbutuufu bakubbye nolwekyo obujulizi obuba bukulu nnyo naye bwe tugenda mu kali scientific kitegeeza obujulizi tuba tetubulina olaba omusajja omulaba omusajja akubba omusajja n'akubba mu katali scientific naye ate akali scientific ng'Electoral Commission yegenda okusalawo percentage gyekuwa Electoral Commission yesalawo percentage gyekuwa era bajja kudda wali batuule nti Honorable Kyagulanyi no tumuweeyo percentage mmeka eyabawangudde dda because n'akali scientific Honorable Kyagulanyi akawangula naye lwaki tukagaana twetaaga abalonzi bawulire ku bigambo bya president waffe ngenda kubeera president ngenda bakolera kino na kino na kino na kino from the horse's mouth si bino byakugamba ate social media ate biki tetugenda kukkiriza mwami Museveni because scientific campaigns zivaamu scientific results ekyo mukimanyi mwenna abali kuno nti ne results bajja kuba bazituwa in scientific way in a scientific way nolwekyo tubeere bagezigezi ng'ebyana by'omusota akalwako tukagane era kivula kati Mr. Update sinza kuzikiza kutambula sisobola kuzikiza kutambula abantu gye ngende yoluba wa maski ngamba gamba mulinde final wiso mulinde firimbi we tubagambira anti mujje nga mujja that's why segirinya ntambula village to village mobilization abantu ngamba buusa era nenkya bwe ngendo kikola nenkya bwe ntyo bwe ngenda okukikola buli wantu bonna we ngenda nkibagamba nolwekyo yenteekateeka eyegenda maaso era nebaza nnyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde ku TV eya BBS manyi omutanda yasiimye naga nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu leero abeere ku TV eya BBS era kwabadde ng'atematema ensonga naye abagambye we should fight against scientific elections tuyina okubeera nga tugirwanyisa nenkya Honorable waffe agenda kubeera ku NTV ku makya ngera ayongera okubeera nga abategeeza ti akalwa akali scientific tugenda kalwanyisa actually kati we tulaga we wanu kutandika kubisa t-shirts nga zigaana akalwa akali scientific tugenda tandika okuwandiika oba na peni oba na bimaaka mu nguudo akalwa akali scientific tugenda kakkiriza wonna woolaba woosobola okuwandiika wandiikawo wonna wandika oba ku kisenge oba ku kikomerakyo era enkya Mr. Update ku office yange wali ku KCCA ngena teekawo ekipande ekinene nnyo buli muntu atuukaawo nga afuna message nti tetugenda kukkiriza kalukali scientific so buli woolaba wonna woosobola okuyisa message giyiseewo abantu baffe babeerenga balirwedde ku kyonna ekijja tetugenda kukkiriza mbabuulira mazima omusajja ayagala tubba misana atidde afunye tekemete nolwekyo bwe tukkiriza mbabuulira omusajja bw'atyo bw'ayagala atukole addire pulezidenti waffe ssebo atandika omubegerako agambe ajja tula n'ebyo byabakama ate byabakama naye weebereremu kuba ate gwe byabakama tukulabye oyogera kuba mubi nnyo n'okusinga inginiya Badiru Kigundu omanyi Badiru Kigundu y'omu ku basajja ababi mu nsi yonna besinza kwerabira namusanga ali ku mukolo bale balina omukolo gwe bampiseeko eyo gwa dduwa gwali Komamboga nensanga nga Kigundu atuuka natambula butambuzi nengenda nti nanga Mr. Update jangu natambula butambuzi nengenda sisobola kubeera ku mukolo guliko bantu wano wammanga enanga bwe musangako ngenda bugenzi pozi nga mwagala tweyoole omukolo gwesobolera kubeerako Kayima Emiliano oyo sibeera ku mukolo gumu naye bwe musangako pozi nga mwagala tweyoole omuntu omulala gwe sobola kukkiriza ku mukolo nga musanzeewo bamuyita inginiya Badiru Kigundu oyo naye bwe musanga ku mukolo
okuyanga tugenda kweyola bweyozi ogwo omukolo mba nsobola ogugendako nga gwakweyola nga ngenze muyola buyozi naye nti tutuulaawo nga omukolo gugenda mu maaso nga bwe bagamba ku mukolo guno tulinawo Mr. Update tulinawo Engineer Badru Kigundu tulinawo n'Emiliano Kayima n'enanga bannange Mr. Update nedda ate oba ne bangamba nti azze okuwasa bamanyiganye n'enange era tumutwala kaguddeyo mbabuulira mazima yabane nembanga ndi aweeka nga ne batugamba nti onaze mutabani w'enanga yayagala okuwasa bannange sibalina kumanya nyinza okubayisa mu malagala nga kaguddeyo ba mu lusuku abo nabakyawa waliwo omukolo abantu besobola kubeerako nabo kakati noono byabakama naye tugenda mugatta ku lisiti eyo byabakama tugenda kugatta ku lisiti eyo tugenda kubuula because oli musajja mugezi naye okkiriza bakozesa ensobi tokkiriza dictator kukozesa nsobi mwami Museveni agenda gwe okyali muvubuka ogenda sigala naffe okyali muvubuka ogenda kusigala naffe nolwekyo omuntu ng'olaba nga alinga omugezi naye ng'olaba ate bamufudde omuwumba tuutu batandise omukozesa ensobi oyo mukyawe kati tugenda kukyawa omusajja gwe bayita byabakama gwegezi otegeka akalulu akali scientific lwojja okumanya nti bannayuganda tuli bakambwe kino mbabuulira mazima bino si byakusaaga. This is our country. This is our country. Tulina okuyimirira tubenga tulwanirira eggwanga lyaffe Uganda. Tewali kuzikiza eggwanga lyaffe Uganda. Tulina okulirwanirira eggwanga lidde mu mikono gy'abantu. Kati bwe tulaba muntu yenna eyeekiika mu nteekateeka yaffe y'okwenunula tetugenda kumukkiriza. Ensonga lwaki Mr. Update nabagambye nti luno tewali kuzikiza kwamba buulira mazima Mr. Update nkeera nengenda mu field ne tutambula n'abaana bwe mulengera batambula kati Bobby Yanga musajja tuyagenze mu kyalo eri abaana bamenyeka balabenga tukwate eggwanga Uganda nga mujja muzanyira bintu bino bye tulimu bintu bye tulimu bya ddala gwe byabakama boba bakulimba limba n'obumotoka ne bakuwayo n'obucerecere nobanga okkiriza obeere ng'okozesebwa dictator weebereremu omanye nti kyozanyirako kinene tetugenda kusaaga nolwekyo bwana byabakama nkuwoninga walaba ng'ensegirinya byabakama bona omutiisa ate ayinza obutakulangirira ku bwemupi oba tonnangirira lekayo ate nze ndya ku bwemupi nze nnyina mikwano gyange egiri mu diaspora zijja kumbeezaawo naye sijja kubeeraawo mbere compromised andi kakati byabakama yalina okulangirira segirinya nti awangudde oba MP oba mpangudde n'otannangirira ndeka tonnangirira naye langirira pulezidenti nze ne bw'otannangirira nti mpangudde obwa MP n'olangirira pulezidenti mba sikubanja because nze okufuna akafo k'obwa MP nga tetuwangudde bwa pulezidenti temuli makulu n'olwekyo abaana bali mu kutambula basawuda madada bali eno segirinya ndi eno ndoza mulengera Bobby Yanga musajja tuyazumbye mu kyalo abaana batandise okutambula enkola yaffe ene ya village to village mobilization ndi musanyufu nnyo ti abaana batandise okugyetabamu badeni city ba Apple aliho ndoza mulengera tiimu etandise okubeera ng'eyimirira kintu twakitandikanga ekyokusaaga n'ekifuukidde ddala ensonga naye ate munzikirize nga ndi ku live update eno nebaze president wa Uganda dako Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu webale tuwa bikola Mr. Update mu motoka ya Feriru balusewa ebipande mu ebiri kalenda nyina maskizo kamwe zembe etagako ne president ebipande sebo edi muto yabimpadde president kalenda edi muto yazimpadde kati ngenda kweyongerayo ngenda kiwangala encha Mr. Update oluve mulungo nga neyongera yeyo kiwangala eyo mu byalo gye ngenda kati twagala kulaba nga tugaziya networking system tujigaziye abantu baffe babenga bali informed kinoni eyo nabandaja ni dedda nakatete bantu bandaja ni dedda ne banga Mr. Update janguke eno eyo nayo nabantu banetaaga nolwekyo encho luva emulungo atenga neyongerayo mu byalo eyo twagala okulaba nga twongera abantu baffe obategeeza kiki ekigenda maaso nolwekyo nebaza abajumbidde enkola eno eya village to village mobilization mwebale nnyo mwebalire ddala ndi happy tekintu kino nakitandika Mr. Update nga ekintu bano basooka bakirabira mu kusaaga naye buli muntu yenna yalabye nga kyekikola mbabuulira
kuba president bwana agendeyo tebagenda kumukkiriza kati ffe kye tukola tutambule tugende tunyonyola abantu president yanagenda okutuukayo nga ekintu olwedde enjiri twagibunyisa dda era nabagamba bwolaba Ssegirinya wengenze togaana kuddawo twetaaga abantu bafune message ey'enjawulo bwolaba Ssegirinya nga ngenze ejjinja namwe musobola okwekolamu ejjinja gye ngenze ennyini ne muddayo ne mwongera okunnyikiza bwe mba ngenze embaale nammwe embaale tekibagaana kuddayo ttiimu yaffe eyabakama baffe ku edikota nammwe ne muddayo ne mwongera okunnyikiza twagala abantu abafune message nga yanjawulo Ssegirinya bwajja n'abanyonnyola baabali awo edi mutwe naye najja n'abanyonnyola baabali awo Joel Sonyi n'abanyonnyola bannage abantu baffe abatazuuka baba abaaki babajja kuzuukuka kyova olaba mbasaba ffenna tutambule nze neewaddayo Mr. Update okutambula eggwanga lyonna kyova olaba eno vaani yaffe gye twafunye ekola emirimu gyonna kati olwaleero abantu baffe mujjukire babateekako embeera abantu balina transport muzibu nnyo era lwesigenze mu field ate emmotoka yaffe eyo etuyambako somba abantu abali ku makubo ago kati leero nga tusanze omukyala bambi wali Kaleerwe alina olubuto aweesa omwana talina za transport ne mugamba amoddawa nangamba nti nzira mpereerwe ne mugamba tuulaawo motoka yammwe ruba luseewa era tugenza ngamba bannange Ssegirinya ku kyonkoze sinza butalonda Kyagulanyi sisobola ngenda kulonda Kyagulanyi kubanga obwedda ngamba olugendo luno dutambula ndutuuse empereerwe n'atuuka ddi ne mugamba tuula omuwadde na mu kifo kya maaso agenza akajjadde bw'ati ne muwane kalenda ya pulezidenti n'ekifaananyi kya pulezidenti agenza abikutte ng'abireze ng'omwana ne ngamba nti kino Mr. Update kinayagala edda kyewayagaliza embazzi nga kibuyaga asudde so emmotoka yaffe eyo lwetagenze mu field ate ebeeyambako abantu baffe era nabagambye abantu abali ebweru w'eggwanga bw'obanga olina omuntu omulwadde ali waka talina bw'avaawo kubira Mr. Update essimu omulwadde oyo tujjagenda tumukimeyo tumutwale mu ddwaliro n'emmotoka yaffe twagifunye yakola mirimu ya struggle yakuyambako banna struggle abantu b'omu diaspora mumbeereddewo nnyo sinza butababeereramu otuuse ku airport toyina ntambula togenda mbuli bumotoka bwa airport obwo bwaseeranga ki oza n'okulinnyako abanyampi kubira Mr. Update tukupiikinge ogende ewaka owummule bulungi nnyo oba okiraba naye abantu baffe bambi batuka wali ku airport talina na wadda n'atambuza ebigere ate ava bweru bwa ggwanga najjanga atambula kubira Mr. Update olina omulwadde kubira Mr. Update ofiiriddwa oyagala twala baziisi kubira Mr. Update motoka weeri 24/7 mafuta gabeera mu fulu tanka tezikira oba okitegeera tetwagala esike erina okubeeramu amafuta etambula butambuze eti kuyambako bantu baffe kulabanga babeera mu mbeera ennungi kyova olaba ffe buli ke tukwasaayo nga tukalola ki tukakozesa kyova olaba nabagamba Mr. Update singa n'ambulensi yange bagikwata ne bagimpa ne tuba nga tulinawo ambulensi nga tebagiremera nene emmotoka nga weeri ate singa kiri mulaala nnyo olaba eno emmotoka yakajja just ennaku ntono nnyo naye abantu be yakayamba bw'obabala bangi nnyo kati omukyalo ebambi gwe tuyambye tugenza ngamba Ssegirinya sinza kuva ku Kyagulanyi angambye enva eri Kabulasoke Masaka n'ab'e Kabulasoke abakubidde ndi awo alo n'abakubira n'abagamba ab'e Kabulasoke mugyebaleko mbadde sirina bwe ntuuka waka maama omumpeeko ne bamuwa maama we maama olina okulonda Kyagulanyi ko maama banaye akoze eki nti emmotoka ya People Power yentutteko maama eri n'asanyuka ngenza okuwulira enduulu ne mmanya nti bino bye biruma Bosco omuntu omu bw'ati asobola otunoonyeza obululu obulala 2 omuntu omu bw'ati gwe tuyamba asobola otunoonyeza obululu 2 kyova olaba Honorable Kyagulanyi tugamba ebikolwa byaffe bye bitwongerako oba bye bitutoolako n'olwekyo tukole ebikolwa ebirungi bijja kutugattako bwe tukola ebikolwa ebibi biba bitutoolako butoozi kyova olaba Katonda ono wa buyinza full figure yali atutoolako naye laba Katonda bwamutuwonya